Omukulu Honorable Mathias Mpuuga omubaka w'ennyendo mukungwe wa mu kibiina kya NUP yavuddeyo ne yeewerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga muvunaana olw'okwonoona erinnya lye ng'agamba nti agenda muvunaana olw'ebigambo bye baayogedde olw'eggulo nga bamugamba nti y'omu ku bali emabega g'okusibya abaganda baffe omugenzi Honorable Ssegirinnya ne Ssewanyana. Bino ebigambo byabaddewo olunaku lw'eggulo nga babadde ku press conference mu kwogera ku bintu ebigenda mu maaso ku bulamu bwa muganda waffe eri mutwe gwe bakwatiddwa e Masaka nga y'omu ku bali mu kattu akateereddwawo embeera eno nga eva ku MP ono ne munne ow'ekimanya kabonera Dr. Abedi Bwanika. His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi yavuddeyo n'abagamba nti bino ebigambo naye yabiwuliranga ku Ssegirinnya nga mugamba nti munnange abatusiba be bantu bo bennyini era omumyuka we yatusiba wadde teyayagala nnyo omuyisaamu maaso nga munnange His Excellency toyagala kuyisa maaso mu bukulembeze bw'otuyisaamu naye be bano abantu batusiba era yabyogedde nga abantu balowooza oba abyogera kuba Ssegirinnya yafa naye ate omu ku babaka abaalingawo mu biseera ebyo oyo ye oba gwe basiba ne Ssegirinnya ono nga ye Honorable Alan Ssewanyana naye yavuddeyo ate n'aweera ddala obujulizi obulaga nti ddala Ssegirinnya byayogera nga byali bituufu era bamuyise mu maaso ne bamuwa akazina ne bagamba jangu nawe obeeko nekyoyogera ku nsonga ezo okakase bannayuganda nti byenjogera bituufu era kwe kuvaayo naye najja n'ayogera amazima ddala ge baali balina ge baafuna oba information gye baafuna manye buli obeera nga oli mu kkomereyo bako ne ba insider bakuwa ku information oba nawe engeri gy'olabamu ebintu gye bitambulamu najja n'ayogera amazima naye nga mu kwogera kuno tiyawadde teyeetegese era ebigambo byazze nga abyogera ne bamubuuza naye ddala ani gwe twogerako wano right now gwe tugamba nti nno yali abasiba era mukukomekeza n'akomekeza ng'ayogedde nti Mathias Mpuuga wadde yawadde ayise mu buzibu bungi oba amaanyi ennyo okukyogera nti awalisa ayagala kukyatula naye yate yamaze n'akyatula nga pulezidenti amulemeddeko nti gwe tereera baani boogera erinnya era namugamba n'omugamba nti munnange sinti buli omu alina wrong nga gye nnina naye yakikola lwakwagala abannayuganda nansi ye so twagenza okulaba ate ng'omukulu Mathias Mpuuga naye avaayo n'agamba nti bino bigenda kuyambira ddala kooti owa poliisi mu kunoonyereza ku musango guno kubanga abantu bangi abaagala okumanya obwenkanya naddala famire y'omugenzi kikono nga tukimanyi muno yalabika nnyo wano ne kulumbe ng'alaga nti ate yali kyali wa Ssegirinnya ennyo bino ebigambo bannange saagala mugambe nti no banze mbyogedde oba ki naye videos nga yemuziraba wano nange bengenda okuzibateerako muziwulirize kamba sookeze ne video ezabadde ku kitebe olunaku olw'eggulo president bwe yayogedde ebintu bino ne Ssewanyana n'avaayo n'alumiriza nga byayogera president bituufu tugende mu maaso n'okulaba Mathias Mpuuga kye yayogedde naye era ojjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera naye nga mwami Ssegirinnya Muhammad buli we nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba byenjogera Honorable Ssewanyana bya bulimba oba bituufu bwoba osobola sembera kwani just confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu nsabo kankwe edakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba sabo neyanzege President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omukibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi beera straight mwangamba ni abasiba waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala baka bava e Masaka balimali ku bintu bino okutusinga baani waliyo Honorable Mpuuga waliyo Honorable Bwanika waliyo Honorable Nakavune waliyo Honorable Kayebasolo waliyo abaka balala bangi naye okusinga era tukulembera mu palamenti ebiseera ebyo yaliyo Honorable Mathias Mpuuga. I understand si buli muntu alina alonga gye nnyina ndowooza kyayogedde mukitegedde ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde
ndoza nawe weewuliddeko kenyini nga omukulu ayogera naye ng'olaba nti abadde ayita mu buzibu bw'amaanyi nnyo nga tayagala kukyogera directly naye ate yamukomekereza ng'akyogedde naye ate kati olunaku olwaleero Mathias Mpuuga yavuddeyo ate n'akola ka press conference akamu bwangu ddala ng'agezako okulaga obutali bumativu na bigambo byayogeddwa era nga alumiriza bano kubanga ate bamukozeeko effujjo oba amafuukule okwonoona erinnya lye katubulize naye ki kyagamba Mathias Mpuuga Nsambu then tweyongereyo mu maaso. Mr. Kyagulanyi, Mr. should be able to settle some of these issues. Mr. Kyagulanyi, Mr. Sewanya and his ilk, we shall meet in court. Probably they will help court and the families that are demanding for justice to go and tell court what they know. Because they seem to know a bit about what happened in Masaka. I think the best place for them to help the nation understand it better is court. So I wish them luck, but I want to encourage again Ugandans who want to stay in Uganda not to give up, not to be diverted. We know the task Mr. Kyagulanyi was given, but I think some Ugandans were not so clear about it. I tried to encourage him to be strong. I failed. I was fought. Thankfully, I have some courage with me, not to really be diverted. Please rise, rise and rise. Thank you. To be able to settle some of these issues. Mr. Kyagulanyi, Mr. Sewanya and his ilk, we shall meet in court. Probably they will help court and the families that are demanding for justice to go and tell court what they know. Because they seem to know a bit about what happened in Masaka. I think the best place for them to help the nation understand it better is court. So I wish them luck, but I want to encourage again Ugandans who want to stay in Uganda not to give up, not to be diverted. We know the task Mr. Kyagulanyi was given, but I think some Ugandans were not so clear about it. I tried to encourage him to be strong. I failed. I was fought. Thankfully, I have some courage with me, not to really be diverted. Please rise, rise and rise. Thank you. To be able to settle some of these issues. Mr. Kyagulanyi, Mr. Sewanya and his ilk, we shall meet in court. Probably they will help court and the families that are demanding for justice to go and tell court what they know. Because they seem to know a bit about what happened in Masaka. I think the best place for them to help the nation understand it better is court. So I wish them luck, but I want to encourage again Ugandans who want to stay in Uganda not to give up, not to be diverted. We know the task Mr. Kyagulanyi was given, but I think some Ugandans yeye mbeera egenda maaso baganda bange naye nga yoyo omukulu Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ng'agezako bambi okwesamba ebyayogereddwa naye ate nga obujulizi obwavuddeyo era ne information yavuddeyo ng'eraga nti munnange omukulu ono yabirimu emabega era nga omu ku basibe yavaayo nayogerera ddala kiki ekyaliwo nga bali mu busibe mu kkomera ne muganda waffe Honorable Segirinya omugenzi eyakafa era nga naye okufa kwe kwava mu bintu nga bino nga kakati babijjeyo bino nga bali ku nsonga za Eddie Mutwe bwe bagoberera kuba Eddie Mutwe naye ate munange ali mu kkomera era nga olunaku lwaleero era bamukyaliddeko naye ate ng'embeera gyali mu mbi nnyo nga ekiba kyetaagisibwa mu bunnambiro yeetaaga ate n'afuna obujjanjabi kubanga ate embeera gy'alimu yandiviirako okufiirwa obulamu bwe oba okulekawo abaana be nga bamulekwa naye nga sino si kirungi nnyo kubanga omuntu ng'ono Mathias Mpuuga kuba mu bigambo byagamba nti abalina okugenda mu kooti ate boogere ku nsonga zino lwaki bakozesa erinnya lye baki bamwononera erinnya kubanga bino ebintu byeboogera balina okubaako n'obukakafu era nga ayagala kati kuteekawo mbeera naye nga lwaki muteekawo embeera weti kubanga kyo kimanyikiddwa lwatu
tibana abantu wadde okolagana nabo kubanga olabira ddala nga tebigatta nti keesi ya Eddie Mutwe ate kwataganira wa ne bali be bakusiba akireewo oba n'ensonga z'okugamba nti bakuba bannamawulire oba ate n'ekisinga okuba ekizibu nti ate Eddie Mutwe n'abannamawulire bakwataganirawo batya ne General Kayine Lugaba Muhoozi eyamutwala mu basement ye bino byonna bikulaga lwatu nti waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga naye sigala ku DVC twasigala nga tukuwa amawulire gonna nagakagwawo mu ggwanga lya Uganda okukeeping updated gwa sana subscribinga bambi subscribinga mangu video gisharinge tutambulirize wamu tusobole okuba nga tutwala ensonga y'okulwanisa effugabbi mu Uganda